tandikirawo. Sandra Nabagala na watulaba ku BBS Telefina mu mawulire gy'otobadde tukimanyi bulungi nti olunaku olwaleero okusinziira ku nteekateeka ya Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo lwe lunaku olutandise olusoma olwokusatu oba giyite third term era ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 wabula wetutuukidde ku lunaku olwaleero ng'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union ekikulibwa omwami Philbert Baguma kyatongoza okwekalakaasa okuteeka wansi ebikola okubeera nga tebagenda kugenda mu bibiina okutuusa nga gavumenti ezzeemu okusaba kwabwe okwokongezebwa emisaala n'ebintu ebirala bye baasaba emyaka 3 emabega. Watujjidde ku mpewo nga tumaze okuva mu yafeesi ya Philbert Baguma wabula nga ku bimu byatutegeezezza atukakasizza nti tebagenda kugenda mu bibiina era n'atukakasa nti amasomero ga gavumenti okwetooloola eggwanga lyonna gonna gali awo bwe gatyo n'akubiriza n'abazadde okubeera nga tebasindika baana ku ssomero kubanga tewali kiriyo. Kankutuuseeko Philbert Baguma ku bimu byatunnyonnyodde. Tulinze emyaka 3 miramba naye nga teri ekivaayo ekyokuleeta kamwenyo ku matama. Kataawo ne tusalawo ne tugamba leero ennaku 15 tetugenda kulinya mu bibiina kubanga gavumenti etunyize nnyo. Naffe tuli bazadde, naffe tuli n'abaana. Kati bw'oba tosobola kutwala abaana bo mu ssomero amaanyi agagenda kusomesa abalala ogajja wa? Ebirala bijja kujja mpola mpola naye bw'ojjayo gurupu emu n'ogiwa omusaala endala n'ogireka ate nga babeera wamu oba oleesewo obuzibu tebasobola okutuula ne babeera ab'endeemu kubanga oba obaawudde. N'olwekyo lwaki tutunulidde ekyomusaala nnyo okusinga bino ebirala naye omusaala bwe guimprovinga n'ebirala tujja kutuula tubyogereko tulabe engeri gye bitambula. Ebyo nebisingako birindirire ku BBS Telefina mu mawulire gaffe gamboze ku ssaawa emu n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Patricia Nakayima nga nkoze ne munnange Davis Muhumuza ku kamera nga tusinzidde wano ku Teachers House e Wandegeya. Kankuzeeyo ewa Sandra Nabagala akwongereyo n'amawulire gy'otobadde. Kale weebale Patricia Nakayima kututuusaako ebiva erudde